gwe kubye yaliwa atani hamani nze no bali manyi tuluso agudde bugwe atudde nga talina musitula bitundu bibiri nanti sengero jaye bomos rugabire zizo omuntu aliwa aliwa ebyembi bisekerwa naye munasonyiwa okuseka esitovu nange nalabya akatambi eyakakutte ng'akutte video nga ddala kituufu wabaddewo accident naye ng'afunye accident bamunoonya bamulabako ebyembi bisekerwa omuyayi abuuziza munne naye afunye accident aliwa koli ate nange mmanyi kwegamba accident ebaddewo teraga mbu yabaddewo dda mbu oba wayisewo ebba eraga accident yakabeerawo ne accident abantu bagenza okujja okudduukirira ng'afunye accident taliiwo kati ekibuuzo kiri nti accident eyafunye accident ye bannanga aliwa by the way tulekeraawo okuseka ani yafunye accident mizimu musambwa mubbi yadduse engeri accident gye yabadde omuntu yabadde tasobola situka waawo notantinunga omuntu omu azze n'amuyambako kati nange neebuuza eyafunye accident ye bannanga aliwo wabeera ng'atubuze nga tugenda wa Rwema Namakulu ali mu kweyagala bweyagazi abantu balina engeri gye batambuza ebifaananyi ebyo nga bateekako captions ezimu eziraga mbu konze nedda SMX vaayo abantu obagambe muneera ezo statue ezo dami sigendangayo naye bangambye embu ezo dami tewaliwo n'omu waabwe Rwema Namakulu be yasinkanyeeko ndabako Dwayne Johnson simanyani oyo The Rock ndabako Beyonce yanange nasinkana Beyonce ebyaddala ewiki tuyinza obutaginywamu wadde otuzi tambu tugenda mu kisiiba tuyinza okusiiba dry n'abasiraamu kulo ne basiiba dry naye ate nga kisoboka so njagadde okutegeeza mbunira ezo dami so Rwema Namakulu atanasinkanako Beyonce ne ba stars abalala mu ggwanga erya America ali mukubeera nga enjoyinga bulamu walina okozesa Max Media ngenda sigala nku updates nga gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere si walina okozesa Max Media so waba olina okulangira business yo tukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera